كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo buwungeere nga bweri enkola ye. Ekiseera kijja kutuuka okugwa kw'enjuba nga tokyali ku mwaliro guno gwa nsi, era ekiseera kijja kutuuka ensi n'eggulu Allah abikuŋŋaanye mu kibatu kye. Alina obuyinza obwo yekka ye Allah subhanahu wa ta'ala, bwe tusaana okubeera nga tumwebaza, okutenderezebwa n'okubeera nga tumusinza mu bwomu bwe. Tumwegayirira Allah okusaasira n'emirembe bideeri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'eddiini eno ey'obusiraamu. Eddiini eno ey'obusiraamu ddiini ya bbeeyi, ejjuddemu buli kirungi kyonna ekyedduniya na buli kirungi kyonna ekyakhira. Mbasaba tunyweza obusiraamu nga bwe kisoboka, mu byoba olwanirira obifune, lwanirira kufuna busiraamu. Ekifuba kyoleese ku dduniya n'amaanyi g'otaddemu ku dduniya eno ey'ekiseera azzaa'ira, eggwaawo essaawa yonna amaanyi gateeke ku akhira. Nga tukubye bifuba ku dduniya, nga twereeze n'edduniya, naye sirabangayo yali agiwangudde. Afundikira edduniya emukubye ekigwo, era n'afundikira nga mu dduniya muno agisiibuzza bigere. Nkwegayirira nga bwe kisoboka mu bunafu bwo, lulunkana nnyo olulunkanire eddiini. Abasajja Abaganda balina enjogera egamba nti erwanira ebuko ekuuka ejjembe, naye nga tonnaba kulwanira buko kukuukayo jjembe, amaanyi nkwegayiridde gateeke ku ddiini, ogateeke ku busiraamu, bye bigenda okugasa otuuke nabyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akyakusiimye. Omusomo gwe tutambulirako gwogera ku nsonga ezireeta akanyigo mu bulamu bw'omuntu. Twagamba nti akanyigo kano kalina steps 3. Siteepu esooka ke kanyigo kuno ku dduniya ng'okyassa. Bingi by'oyiseemu nga bireese obulamu bw'omu kanyigo. Akanyigo akookubiri ke kanyigo ka kaburi, ako nno kazibu. Siteepu ey'okusatu ke kanyigo ku akhira. Tosalawo kubeeza bulamu bwo mu kanyigo akafaanaganako bwe katyo, ng'ensonga ezimu gwe kennyini ozirinamu omukono mu kubeera nga obulamu bwo bubeera mu kanyigo. Tuzze tuzoogera ne tujja nga tuziyitamu. Twasembayo okulaba omulundi ogwayita ku nsonga eziteeka obulamu bwaffe mu mbeera ey'akanyigo. Twatunuulira abantu okutawaanira omubiri ne baleka omwoyo. Abantu batawaanira nnyo omubiri ne twerabira omwoyo.
songa omubiri guno gwe tutawaanira gwakuggwaawo, gufeedinga, gugenda mu kabuli ne guvunda ne gufuuka envunyu. Ate omwoyo guno gwe twerabira ne tubeera nga gwo tetugutawaanidde, gugenda eri Allah. Era ebitadde obulamu bwo mu mbeera ey'akanyigo kutawaanira mubiri gwo. Bantu baagala balabike bulungi naye ne beerabira omwoyo. Anta insan birruh la biljismi insan. Buli wobeera nga kakakasa nti gwe oyitibwa muntu lwa mwoyo, tebakuyita muntu lwa mubiri lwa bode eyo gy'olina, bakuyita muntu lwa mwoyo. Naye ate ogwerabidde otawaanira muki? Mubiri. Kyava omusajja omu omutontomi yagaa nti kam tashka, mirundi emeka gy'otawaanidde omubiri gwo ng'oyagala gulabike bulungi, oyagala ogubeezeewo, naye yagaa nti ataibta nafsak au ataibta jismak fima fi khusran. Otawaanira omubiri gwo ng'enkya gugenda kufuuka nvunyu, togenda kugufunamu. Akbilu ala ruh, tawaanira mwoyo. Wastakmilu fadailuha, juza ebyetaago by'omwoyo, va ku mubiri gukusumbuira bwerere. Omubiri gwe gutusumbuwa mu duniya muno ne tuteeka obulamu bwaffe mu kanyigo, n'odduka ku sitwiti n'omalako eri, n'odda kweri, n'otugumbula abantu, n'onyaga eby'abantu. Otawaanira muki? Mubiri. Naye essaawa yonna omubiri gugenda. Ate nno ogwo gubadde gukusumbuwa, Allah bw'anaakuwangaaza n'obeera mu bulamu n'owangaala n'ofuna obuwangaazi obuwanvu, ogenda tutegeera nti omubiri temuli. Anti Abaganda baga nti ka bukulu asomba, mugongo gunnuma, ate kati nfukira mu kapiira, nina kansa. Wali owuliddeyo omwoyo ogulwala kansa? Ki ekirwala kansa? Mubiri, ate ogutusumbuwa. Naye tuganye okujjuliriza ebyetaago by'omwoyo, tutawaanira mubiri. Abagenze mu fako batawaanira mubiri, abagenda mu jimu batawaanira mubiri, abagenda mu sawuna batawaanira mubiri. Aina ruh, anta insanu birruh. Gwe kikuyisa omuntu lwa mwoyo ate gwe weerabidde. Oli ku mubiri enkya gufuuka nvunyu, gukaddiwa, gufeedinga, naye gukubonyaabonya. N'olw'ensonga eyo mbawa amagezi, tutawaanire muki? Mwoyo. Ekirala ekyokubiri, man dhanna anna al-ula bilmaali yajma'uhu fa'alam anna ghinaahu fakruhu. Omuntu yenna atadde ebirowoozo mu kukuŋŋaanya essente nti ze zinaamutuusa waggulu, zimusitule, kimanye nti obugagga bw'otawaanira obwo obukuŋŋaanya essente, okuŋŋaanya bwavu. Teriiyo muntu akuŋŋaanya ssente ebirowoozo n'abiteeka mu kukuŋŋaanya ssente, wabula buli kiseera alaba nga mwavu. Buli yenna atawaana nti okusituka kwe mu madaala kuli mu kukuŋŋaanya ki? Mulimu wano abantu bangi abamanyi ne value za ssente ne kiima ze zirina ez'ensi ez'enjawulo, kubanga ebirowoozo byonna yabiteeka ku ssente. N'amanya ssente y'e Japan ezitowa etya, n'amanya eya South Sudan dola ezitowa etya, n'amanya eya Australia ezitowa etya,
n'amanya dola bwezitowa, n'amanya amafaranga gazitowa gatya, kubanga ebirowoozo yabiteeka kuki? Ku ssente. Naye ezo zonna ssente zenjogedde nga takwatangako wadde 10, naye obwongo buli kiseera bumulaga nti Australia dola ezitowa etya, kubanga ebirowoozo biri kuki? N'omanya ne ssente ez'ensi yonna bwe zizitowa. Era bw'olaba abazibala amalusu gakuyiika wadde nga si zizo. Kati buli muntu yenna asuubira nti okusituka kwe madaala kuli mu ssente za kuŋŋaanya, akimenye nti akuŋŋaanya buki? Bwavu. Kubanga tewaliyo olunaku lw'ogenda kubeera ng'okuŋŋaanyiza edduniya muno ng'okuŋŋaanya ssente okakase nti ndi mugagga. Olaba weetadde mu bulamu obwakanyigo, otuuka onoonyereze n'amafaranga gazitowa gatya, ssente y'e Japan ezitowa etya. Kati wano wennyini mu muzikiti mwe tuli mulimu abamanyi buli nsi essente zaayo we baziyita, si bwe kiri? Oba ntandika ebbabuuzi nva ensi ku nsi, era oli asobola okukuwakanya. Naye ffe osobola n'okuziyita eza Amerika n'oziyita shillings z'omu Amerika, oli n'aseka n'alabira ddala nga ensi togikola ki? Togimanyi. Ab'ebyuma mutusumbuwa, obwongo bwaffe mubuteteeganya. Akati n'olw'ensonga eyo buli yenna asuubira nti okusituka kwe madaala kuli mu ssente za kuŋŋaanya, kimanye akuŋŋaanya bwavu. Fastagni bil ilm wattaqwa. Oyambisa ebintu ebyo, noonyeza omwoyo gwo okumanya. Ekyokubiri, omwoyo gwo gujjuzeemu ttaqwa. Ebyokuŋŋaanya ssente zigenda okusitula madaala tebiriyo. Ntegerekese, kubanga abantu abamu bambi bamanyi nti okubeera kuno mu dduniya, omuntu okuba obulungi kubeera naki? Bameka abalina essente nga tebeebaka? Omuntu atuuka okuŋŋaanya essente n'aziteekako ebirowoozo, n'afuuka omuntu oyo nga tasobola na kwebaka, azikolerera azikuuma. Bangi nnyo abali mu bikomero ebyo ebiriko umbwa kaali ng'otulo tetujja. N'osanga ate omusajja ali mu kasiisira nga yeebase mirembe, awoomerwa n'otulo, aloota n'ebifa mu jjana. Naye ng'ono asula mu bikomera, naggagga eyaggwa edda, tasobola kutebenkera ku bubulirwe. Buli kiseera atunuulira bya buki? Buli waawulira amanyi waliwo ajja okumalawo obulamu bwe. Buli kyalaba, n'omukyala kennyini gwalina mu nnyumba amutya, amanyi ayinza omukola ki? Omugjawo obulamu, atwale ki? Atwale ssente. N'abaana baabatya. Bantu bangi benda byabagagga ababadde n'abaana ne babeegobako, naga saagala kwesembereza baana, bajja kutwala ssente zange. Naye ng'ate baki? Baana be. Kati omuntu atuuka ku ddaala ng'alaba obugagga bw'alina, essente ezo zakuŋŋaanya ate alaba muki? Mwavu. Kyova olaba nkugee nti fastagni bil ilmi wattaqwa. Awe twakoma mmalirizzaawo. Nsonga zino senga muzimpandiikira ne muzisamalayizinga, obuzibu bwenfuna mu basiraamu kwe kuwuliriza nga baba tebazze kusoma. Neewuunya mitwe Allah gye yabawa egiwuliriza nze, olala ne muwuliriza omulala, n'olala ne muwuliriza omulala, ne muva ne mugenda ne muwuliriza ne leediyo. Omuntu yenna ayagala irimu agikola ki? Kaisenga aliwo omuntu aleeta ekitabu n'awandiika,
omusomo guno naye guba guwedde osobola okugasa abasiraamu abasigadde n'ogusamalayizinga ensonga ezireeta omuntu mu mbeera y'akanyigo, butaba na tawhidi, kweteeka mu shiriki, ntu n'amanya nti lwaki obulamu bwange buli mu kanyigo, naye ne byewawuliriza luli kati byakola ki? Byaggwamu. Olwaleero tutandikidde ku nsonga ega nti al israaru ala al ma'asiya, okulemera ku zambi, okulemera ku nsobi, n'olemera ku zambi nga tolita. al israaru ala al ma'asiya, mu bimu ebisumbuwa obulamu bwaffe okubeera mu kanyigo, butatama ki? Wallahi amazambi gamalako omuntu emirembe. Omuntu atuuka n'okugamba nti nze gulyokera eyo, kubanga awulira muli nafsiya dayiqa, ng'afunda waliddwa mu mutima, alaba Allah tagenda kumusonyiwa. Kuba ekisookera ddala buli zambi lyokola baleeta akatonyeza akaddugavu ne batonyeza ku mutima, ne guddugala, ne gufunda walirwa obulamu, ne gubeera mu mbeera ey'akanyigo. Kulemera ku maki? Amazambi gateeka obulamu bwo mu mbeera ey'akanyigo, si ku duniya kokka, ne mu kaburi ne ku akhira, kasita olemera ku zambi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم ذكروا الله، abo bonna abakulyazaamaanya emyoyo gyabwe ne bakola ebikolwa ebibi, Allah abanyumyako mu Qur'ani y'ekitiibwa. Naye Allah yagamba nga amaliriza aya nti walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ne batalemera ku mazambi gaabwe ku nsobi ze bakola nga bakimanyi. Ekibuuzo kiri nti muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze, amazambi ge tulemeddeko, tugalemeddeko lwa butamanya nti mazambi, oba tugalemeddeko nga tukakasa nti ddala zambi? Onoobeera otya mu bulamu obweyagaza ng'olemedde ku zambi ate ng'okakasa zambi? Bwotyo bw'osazeewo okujooga Allah. walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ne batebelemera ku ebyo bye bakola ate nga babimanyi. Abo Allah yali aboogerako ng'abasuuta, fe amazambi agaffe tugalemeddeko nga tetumanyi oba nga tumanyi. Okulemera ku mazambi kulina obubenje bwa bika ebi buna. Akasookera ddala hajibu tawba, omuntu eyamanyira okugenda mu masabo akirabamu, omuntu eyamanyira okugenda w'abapasita ne bamusabira akirabamu nti kive. Abamu bagenda misana. Omuntu ayalemera ku bwenzi alaba nga obwenzi kipya nnyo gyali, kubanga yakikola ki? Amegga buli kitonde kyonna ekimuyita mu maaso, n'amegga abalalu, n'amegga abeeyira endusu, n'akwata bakayaana ababeera awaka abazze okuweereza, abakadde abalumba mu mayumba gaabwe, kubanga takirabamu. Yakikola ki? Atuuka ekiseera ezambi n'alina fuya. Naye nga wallahi teriiyo kabenje kabi nga kulemera ku zambi n'otuuka eri Allah ng'ezambi eri waliremerako ate ng'okimanyi nti ki? Kati Allah ateeka wakati wo okwenenya, ateeka wakati wo ejjiji erya tawuba. Tawuba n'ekulema n'ofa nga teweenenyeza. Saagala obulamu bwo bukulimbe muvubuka,
nti okyalina obudde ojja kwenenya. Almautu yaatika bagitatan, okufa essaawa yonna kukujjira kibwatukira. Bameka abafunye amasanyu mu mazambi ne balaba nga bajooze Allah, ne beerabira nti essanda zaabwe ziri wa mutunzi zitegekebwa. Oyinza nno okujooga Allah mu wiiki mwennyini mw'omujoogedde nga mwe muli ajaliyo. Ekyokubiri, hirimaani riziki. Allah akumma riziki lwakulemera ku maki. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wa inna arrajula la yuhram birizqi, Allah asobola okumma omuntu riziki n'abundabunda mu duniya muno ng'alaba obulamu bwalimu bwakanyigo. Riziki ng'ebuze Allah agibuzizza lwaki? Bi khati'atin ya'maluha, olw'amazambi galemeddeko gakola. Era bw'olabanga riziki yeesibye nnyo, njagala osooka okubenga ttooki mu mazambi ge weebagala. Leka kuwaayiriza Museveni ti abuzizza ssente naye ng'olemedde ku maki. Wa inna arrajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha, Allah asobola okumma omuntu riziki obulamu bwe ne bubeera mu kanyigo ne bumufunda walira n'abundabunda naddeeri naye ng'ekimubuzisizza riziki. Ate saagadde abalina riziki basuubire nti okubeera kwabwe ne ssente, kuba tebalina maki. Wabula ate Allah era asobola obbawa riziki abo istidiraj, bambi ng'abatwaliriza. Kyekiri kye nasoose okwogera, ateeka wakati waabwe jjijiri okukola ki. Naye mu kabenje akookubiri mu kulemera ku zambi, hirimaani riziki. Riziki bambi Allah agikubuza n'obeera mu bulamu obwakanyigo. Waliyo omuntu nga talina riziki ng'obulamu bwe buli happy, nga yeeyagala bulungi, nga talina ki, naga alhamdulillah. Riziki Allah yaginyima naye alhamdulillah. Era bw'aba ayogera alhamdulillah teva ku mutima yakumuki. Teriyo bulamu bweyagaza muntu mu duniya muno butaliimu ssente, naddala nga Allah azikumye lwa bujeemu bwo. Ekyokusatu, su'ul khatima, enkomerero embi. Enkomerero ki? Embi. Allah akutwaliriza n'ezambi eryo lyolemeddeko n'otuuka olifiirako. Bameka abafudde nga bava mu masabo ne bafiira mu masabo? Bameka abafudde ne babategulula buteguluzi cupa za bbiya mu mmotoka mwe babadde? Bameka abafudde abavubuka abasiraamu nga bava mu kilabu? Su'ul khatima, enkomerero ki? Embi. Ekyokuna, Allah abajjamu nuurul ilmu, ekitangaala ekyaki? Ekyokumanya. Muntu n'abeera nga ebintu abirabira ku sayidi ya kkono nga talina kirungi kyonna kyalaba. Ne bw'aba agenze kuziika munne tasobola kusaalira mayiti, abaga musaale, naye nga gwaziika abadde kinywi. Muntu watuukira ku ddaala eriziika munne olw'okuba babadde naye mbujeemu, babadde bakuba matatu, naaga akasooka agende mu ntaana azannye ku matatu, kuba munne bagenda mukola ki? Oyo aba alina okumanya. Allah amugjamu nuuru ki? Nuurul ilm. Allahu nuuru samawati wal ard, mathalu nuurihi kamishikatin fiha misbah, almisbahu fi zujaja, azujajatun kaannaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubaraka zaitunatun la sharqiya wala gharbiya. Kali Allah lwakujjamu nuuru
al-ilmu ekitangaala ekyokumanya Allah byebimu ku bintu byawo omuddo ebimulisa mulamu buno obwensi. Kati Allah bwakikujjako ekyo ebintu n'otandika okubiraba mu mbeera eyewuunyisa. Muntu abantu basobola okusaala ng'atudde awo ku madaala ga muzikiti n'agamba musaale ojja kunsanga wano, naye ng'agamba ekyo muki Allah yamugjamu nuurul ilmu. Ne baziika kitaawe ng'ali wali mu bitooke ataddeko njaga n'agamba muzeeyi yeemoola, essadda limukoze eki ali wali, kubanga bambi ekyengera kiri takirina. Kati gwe njagala otwala ekifaananyi ky'abantu abatasaala. Omuntu atasaala yeesigamidde ki mu nsi muno? Era ddala kiki ekikuwaga mu dduniya muno okubanga tosaala? Kyova olaba batuuka ne ku ddaala eriraba abantu abasaala ne balowooza nti abo abasaala Allah yabawa buwi talenti, era n'agamba nti Allah yakuwa talenti okujjumbira okukola ki? Bambi ekimwogeza ekyo ekitangaala kiri Allah ekikola ki? Yakimugjamu. Era bangi abatasaala bambi bamanyi nti abasaala Allah yabawa buwi talenti ya kusaala. Ozi talenti kitegeeza ki? Kitone. Bamanyi nti omuntu asaala Allah yamuwa kitone. Ki ekibatuusa ku ddaala eryo? Ekitangaala ekyokumanya Allah yakibajjako. Muntu awangaala atya nga tasadde? Ne buziba, n'okwata wiiki, n'okwata omwezi, n'okwata omwaka, kale n'ogegenyaako mulamanzaani, bweggwako n'oddayo. Kitangaala ky'okumanya Allah ekikujjamu. Era waliwo omusajja omu ku bahaaji ala qaidi al-haya, akyali mulamu, bwe yali ayogerako eri abasiraamu yabeebaza. Lwali lunaku lwa Idi ennakivuba awo, n'abagamba nti neebaza Katonda eyabawa ekitone ekyokusaala, naye saagadde munenye nnyo mutabani wange, ye Katonda ekitone ekyokusaala teyakimuwa, ye yamuwa kyakuyimba, naye mmwe Katonda yabawa ekitone kyakukola ki? Kati mulimu bambi abantu abasuubira bwe batyo, nti ng'akulaba osaala asuubira nti gwe oli ku kitone, naye ekimukozesa ebyo byonna kiri ekintu eki. Allah yamugjamu nuurul ilmu. Ki ekireetera omuntu okutuuka ku ddaala eryo? Kulemera ku maki? Yastahiinu, amazambi agalaba nga yagakkakkanya. Kati omuntu atasaala laba kiri nnomo, azuuka ku makya n'asenya amannyo n'atambula, ne budde ekiro ne yeebaka, wiiki neggwako tasadde. Nenaba omuntu bw'abeera n'obulumi ng'alaba tasaalidde mu budde ne yeeraliikirira. Nenaba omuntu ono bwe yaguba atasaalirako ddala completely tasaala. Nze neewuunya basajja be baka n'abakyala batasaala, neewuunya omukwano gye mugujja n'olwagalirizo oluwembeddereza omuntu ne weebikka naye mu bikunta nassa omukka nga tasaala, nga naawe oli mu bikunta bye bimu. Kintu ekyo nkyewuunya nnyo. Olaba nze omuntu asaala leeti nga zereeti andabikira bubi, ate gutya atasaala. Atasaala afaanana atya? Naye mubazaalamu abaana ne musula nabo, nga n'abamu abo be musula nabo bagenda mu kyaki ne basaba, ne badda ne babafumbira emmere. Awo embeewuunyiza. Laavu yabaziba maaso nga bwe mutera okwogera nti omukwano muzibe, kuba baga nti love is blind. Naye bambi love is blind yagenda kukuziba amaaso, mu kabuli ojja kulaba. Mu kabuli ogenda kukola ki?
beera nnyo kuno ku nsi wayogeza ebigambo by'abazungu ebyaboononefu. Mbu love is blind. Obeera n'omukyala bambi nga tasaala nga tolaba nsobiizi anti omukwano, naye mukabbuli togenda kubeera muzibe. Buli kye bagenda okukubuuza ogenda kubanga olaba nga ne bamalayika obalaba, naye tolowooza nti ogenda balaba ng'abadde asaala waabakola ki? Ojja balabira mu bukambwe paka ate kuki? Ku akhira. N'olw'ensonga eyo al israaru ala al ma'siya, omuntu okulemera kuki? Zambi. Byebireeta obulamu bwaffe okubeera mu kanyigo. Amazambi gakola kinene nnyo obulamu bwaffe okubeera mu matigga ku nsi kuno ne mu kabuli ne ku akhira. Golooza abantu abalemedde ku mazambi ne bagalemerako, ku akhira bagenda kubeera bulungi? Tugende nti oyo tasaala ku akhira alhamdulillah. Wamtaazu lyawma ayuha almujrimun. Eyo nvuddeyo. Tuli ku nsonga yakumeka ye bukyantandika? Ya musanvu. Katugenda ku yakumeka? Ya munaana. Ensonga ey'omunaana ereeta obulamu bwaffe obwange n'obubwo okubeera mu mbeera eyakaki? Man usiba bida'awati almadlum, yenna akwatibwa eddwa y'omuntu alyazaamanyizibwa, obulamu bwe bwakubeera mu kanyigo. Buli yenna akwatibwa eddwa y'omuntu akoze ki? Kyentegeeza nga wali azaamaanya omuntu n'akusabira eddwa n'ekubaka, olina kuwangaalira mu kanyigo. Era abasinga obungi mu bulamu buno obw'ensi, ekitadde obulamu bwaffe mu mbeera ey'akanyigo ze dduwa z'abannaffe be twakolako obuki? Obulyazaamaanya. Nabbi yagamba atya nti wattaku da'awata almadlum, mutye nnyo edduwa y'omuntu alyazaamanyizibwa. Ntegerekese fainaha laisa bainaha wa baina Allahi hijab, wakati waayo ne Allah tewali kigiziyiza kutuuka. Naye olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe tukoze obulyazaamaanya ku bantu, wala nubaali, nga teri afaayo. Olaba oyinaayina otambula, naye togenda kuva mu bulamu buno bwansi nga tosasulidde bulyazaamaanya bw'okoze ku bantu. Buli muntu yenna akwatibwa edduwa y'omuntu eyamukola ki? Eyamulyazaamaanya. Ntegerekese otegeera butegeezi nti obulamu bwoggwe buli mu kanyigo, ng'abantu balyazaamaanyiza bantu, ate omuntu omulyazaamaanya ne bwaga ayi Allah Allah, musajja ono kyankoze nga kinene, ekyo kyokka kimala. Tekikwetaagisa nnyo nakumala kusaala omugende nti ayi Allah nkwatira kwabudu swaibu omulaba ayina. Gwe ne woogira bwe nogaa nti ayi Allah mukukwasizza, sikyalina kyakkola. Nze abavubuka abanzi ba ssente zange ku ssimu nakati bakyali mu kkomera, naye nayogera ebigambo byali ebi. Natuula bwe nti ku kisenge ninga nti ayi Allah, omuvubuka ono anjagaza ki? Nakati okuva ogw'omusanvu ali mu kkomera, era olwokutaano luno lwagenda okulabyekako mu kkooti. Naye obwo bwe bayita obuki? Tekikwetaagisa nnyo okusaala, kuwanika mikono gy'amaanyi, kuleeta dduwa zikangakanga za kamulali. Bigambo bitono kasita oli akukolako obulyazaamaanya from nowhere, ngenti ayi Allah ndi munafu. Abo bantu bo
bitonde byo kikola ki kasita olyaza amaanyi omuntu. Kyeŋŋambye nti man usiba bidawati al madlum, yenna abakibwa edduwa y'omuntu okuba ettooki mu bulamu bwo bwolimu obwakanyigo, ani gwokozeeko obulyaza amaanyi? Oyinza okuba otambulira awo, tambula oyina ayina bakaaluuno ebakolera obulyaza amaanyi abasibirawa? Falaawo bwe yakola obulyaza amaanyi kuba bani Israila yasibirawa? Sharuuni ono gwe tulabyeko ffe kennyini ku mirembe gyaffe gino, oba muyizo ga Karuuna tetwamulabako ne Falaawo ne Sharuuni yamala emyaka emeka ng'ali mu kkoma? Biitirifu. Yali saaba minisita w'Abayisirayiri. Byokulabirako basiraamu bingi, abalala ntyo boogerako bakyali balamu. Naye teriyo muntu agenda kukwatibwa dduwa ya muntu muki gwalyaza amaanyiza abeere mu mbeera eyaki. Kyava nnabbi atugambye nti mutye ennyo edduwa y'omuntu gwe bakoze eki, gwe balyaza amaanyiza. Bulamu bwaffe bubeera mu kanyigo, ne tulemererwa ensi eno, ne tufunda walira, olaga eri gyodda. Baganda balina ekigambo kitono nnyo naye kirina amakulu manene. Baga nti ensozi ze zitakola ki, zetasinkana. Naye abantu bakola ki? Baali bategeeza ki? Baali bawanjaga nti kale genda n'ekyonkoze, tulikola ki? Muno watasobodde okumusinkana ano ku duniya, waliyo ensisinkana etalina kooti, etalina bapuliida, yeyaawe eyo ya Allah. Ogenda kunoonya balooya, tinoonya bano balooya abakugu bansi bambi bampolereze, noonya looya nsi bambi, noonya lukwago yamanyi okuwoza nnyo emisango, kwa akhira abo tebaliyo. Kati bannaye baganda bange abasiraamu, poyinti eyo etegeeza kwejjako buki bulyaza amaanyi abantu bwe tubakozeeko. Ng'oli omutuufu walyaza amaanyi omuntu from nowhere, muntu n'omukolako ataaka. Abamu muli mu mataka ge mutuddemu, amataka ago nga sinagammwe, wabba ku bantu bintu naye n'osuubira nti obulamu bwo bujja kubeeramu essanyu. Obulamu bwo tebugenda kubeeramu essanyu ebbanga ly'omala ng'okola buki obulyaza amaanyi eri abaki, eri abantu. Naye omuntu yenna akwatibwa edduwa y'omuntu akoze eki, alyaza amaanyizibwa. Obulamu bwo bulina kubeera mukaki, kuba mu ttooki, kuba okozeeko obulyaza amaanya, abafamire, ab'eŋŋanda, abantu ab'enjawulo n'ebirala bingi. Waliwo abantu kati b'osobola okwebuuza mu dduniya muno nga tebaafa naye nga balamu, naye nga tolina w'osobola kubasanga n'okwogerebwako, naye nga wallahi balamu. Naye olw'obulyaza amaanya bwe baakola abantu, Allah yabateeka eyo mu mbeera ya kanyigo, n'emba tebasobola kujjamu. Tosobola na kumanya nti asaalira ku muzikiti gundi olw'obuki, olw'obulyaza amaanyi. Allah akufunda waliza ensi eno, buli gwolaba n'atabimanyi, buli w'omufeesinga bw'oti olabanga atakukola ki, atakwagala. Kubanga buli gwojja okusanga bw'oti, bw'atyo Allah bw'ateeka mu mitima gy'abantu, n'abateekamu bakukyawe, n'alagira bamalayika bakukyawe, n'alagira n'ebitonde bye bikukolimire. Lwaki otuuka ku ddaala eryo n'oba ng'olindiridde ekigambo eki, tebakuba nti ajali
eriko ekiseera ekimanyikiddwa omulyazaamaanya yalibadde nga tayinaayina kubeera kuki ku nsi, naye olw'okutuukiriza ajali Katonda gye yamukola ki, gye yamussaako amuteekaawo. Kubanga ne Ibuliisi bwe yakola obulyazaamaanya n'akola effujjo ku Allah, yamusaba n'amugamba nti andurni ila yaumi yubathun, nindirizaako akaseera kali. Akati naawe olekeddwawo lwakutuukiriza ajali y'ebiseera bya ajali bituuke. N'olw'ensonga eyo yenna akwatibwa edduwa y'omuntu gwe bakoze ki, gwe balyazaamaanyiza. Gwe walyazaamaanya n'awanika emikono agamba nti ayi Allah, nze ndi munafu, gwe w'amaanyi. Nabbi bwe yagenda e Taif ne bamukolako obulyazaamaanya, edduwa gye yakola, gye yasaba eri mu bitabo bya siira, Allahumma inni ashku ilaika da'afu quwwati. Katumalize okwazinaawe nja okutandikira insha Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد.
mbadde nnyinnyonnyola ensonga eziteeka obulamu bw'omuntu mu kanyigo. Ye muntu yenna akwatibwa edduwa y'omuntu gwe yali azaamaanya, kye bayita da'awatul madlum, edduwa y'omuntu ali azaamaanyizibwa. Senga ekukwata, obulamu bw'ogenda okuwangaaliramu no ku dduniya ne mu kabuli ne ku akhira bulamu bwa kanyigo. Bangi abalabiddwako mu bulamu buno obw'ensi nga bapocca olw'obulyazaamaanya bwe baakola ku bantu. Manyi bulungi ekyafaayo kya sahaba ayitibwa Said, omu ku basahaba abaalagaanyisibwa ejjana nga bakyali balamu, yasembayo ow'ekkumi. Bemba seerabidde erinnya eryo. Omukyalo omu yamukolako obulumbaganyi, n'agamba nti Saidi yakutte mu ttaka lyange, naye ng'amuwaayiriza. Saidi ekigambo ekyo tekyali kituufu ku Saidi ye, naye yawanika emikono n'asaba Allah. Tuli ffenna n'agamba nti ayi Allah, bwe kibanga ekinjogeddwako si kiki, fa'ammi basaraha waqtuluha fi ardiha, muzibe amaaso ate ajala emutuukeko ng'ali mu ttaka lye lyennyini. Omukyalo ono yalabwako mu bulamu bwe ng'edduwa eyo emukutte. Yawangaala nga muzibe olwa dduwa ya Said, era bwe yali atambula mu ttaka lye n'agwa mu kinnya n'akola ki? Yatuuka okukaddiwa ng'ayogera ebigambo bino nti aswabani du'au Said, edduwa ya Said yakola ki? Yankwata. Bwe tulabanga naawe olina edduwa z'abantu ezakkwata ezikusumbuwa mu bulamu buno obw'ensi, kubanga abantu tebatudde, abantu tebakoze eki? Bw'oli mu masanyu olaba weeyagala, naye bangi basula amaziga gakola ki? Gakulukuta kululu. Naye omukyalo ono yagaa nti aswabani du'au Said, n'atuukanga n'okutambulira ku kisenge ng'atambuza kaggo olw'obutakola ki? Olw'obutalaba ng'atambulira ku bisenge kwayavulira. Agamba kimu nti aswabani du'au Said, Said edduwa gye yansabira yankwata. Lwaki mutuuka ku ddaala eryo? Lwaki oteeka obulamu bwo mu matigga olw'okukola obulyazaamaanya ku bantu? Bantu balyazaamaanya abantu ne babajjako ssente ne bagenda eyo, bagenza abroad. Kasajja katu yakajjako ssente, kali eno kakaaba, kakazi katu kakaaba, ye yagenda mu kulinnya ki? Nnyonyi. Abamu batuuka n'okwegaana abantu, nagaani yaliwo tozimpa. Abamu beekazaakaza n'atuuka n'okugamba sente wakazimpa n'omwaka tegunnawera. Zimala kuweza mwaka. Bantu bakoze obulyazaamaanya ku baki? Ku bantu, ku bannaabwe, ne bubateeka mu mbeera ey'akanyigo. Embeera ezifaanaganako bwe zityo, mbeera ziteeka obulamu bw'omuntu mu mbeera ey'akaki? Y'akanyigo. Waliwo omusheekhe ku baseeka baffe gwe sijja kwatuukiriza mannya, saba Allah amutukuumire, niye Allah yamugezesa n'omuvubuka n'eyibba we musiraamu, n'akwata omwana we wa myaka 3, ate omuvubuka mulwadde wa siriimu. Omuvubuka oyo n'akwata omwana wa myaka 3 n'amusiiga obulwadde. Tegerekisi seeka n'atunula ebimuggwako, naye okusala ku mboozi mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu, mu maziga ge yakaabanga Allah mwe yayisiza omuvubuka oyo. Sijja kwogera nnyo omuntu ayinza okugamba nti baseeka balabika balogo, naye
kyenjagalamu kiri kimu nti teriyo muntu akola buli azaamaanya ku muntu mu mbeera ezifaanangako nga bwe zityo Allah n'atateeka bulamu bwe mu mbeera eyaki eyakanyigo. Buli azaamaanya bwa bika bingi basiraamu bwe tukoze ku bantu, naye tulina kweddako. Abali ebweru mwaleka eno abantu nga bakaaba, mwabakolako obulyazaamaanya. Abali wano e Uganda obulyazaamaanya bwe mukoze ku bantu bannammwe, aweereza akasente bw'okalya n'omulaga poloti nga bwe wagigulanga togigulanga. Bangi bendabye abaana ndoze batuuka n'okudda bambi ne bava ku byeyeeyo ne bagwa n'eddalu, obwongo ne bukola ki? Abadde akola ssente ze bwaweereza bwakuwa omulaga birala, n'atuuka okudda emyaka gy'abonedde empewo. Bw'ogattako no bambi abali mu nsi z'Abawalabu okuvumwa, abamu tebabawa na mmere kyamisana na kyaggulo misikini, niyerekereza akasente n'akaweereza oluusi akawa sengaawe, sengaawe n'alya. Olwo omwana yajjaawo ku ofiisi yange ng'akaaba, mwana muwala, naye nga sengaawe yamukola ebyo. Miliyoni 40 akoledde emyaka 4, sengaawe abadde amuterekera ssente amugamba ntereka miliyoni 40. Senga yegatta nebba simu n'agijjako. Tegerekisi abo gye bali bwe batyo, mubakozeeko obulyazaamaanya. Naye edduwa y'omuntu gwe balyazaamaanyizza mbadde mbawo ekyokulabirako nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali Taifa n'akolebwako obulyazaamaanya, bino bye bigambo bye yakozesa: Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nnas ya arhamar rahimin anta rabbul mustadafin. Ay Allah gwe katonda w'abanafu, wa anta rabbi era gwe Allah wange, ila man takilni ondekeraani mu mbeera eno gye ndimu. Duweno empanvu naye ebyo bikumala ku yenna kulyazaamaanyiza. Oba ntegerekese ku yenna kozeeko buki obulyazaamaanya eyo yokka ekumala. Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nnas ya arhama anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ila man takilni. Bw'okomaawo kimala, ila man takilni ondekeraani. Ategeeza ani oyo? Ondekeraani mu mbeera eno gye ndimu ey'obuyinike. Sulaimaani n'andyazaamaanya poloti yange, Hafsa n'atwala ettaka lyange. Ila man takilni, ani gw'ogenda okundekera nanzija mu mbeera eno? Tekyetaaga kwogera bigambo bingi. Allah akumanyi neyakulyazaamaanya amukola ki? Amumanyi. Ate yo tuba tusaba edduwa eno tuleme ate kuteeka mu bikola bya kirogo. Olwo omuntu ate asukka muttira abaana be, gwe yali akolako obulyazaamaanya amala kuttira babo. Olwo abasukka kola ebikolwa ebisukka, oluusi n'aleeta awo kamulali n'omunnyo n'atiisatiisa. Bigambo bimala, bino bigambo bya nabbi, tebyetaaga kuteekamu buki bukodyo na kugira lwagiraawo. Oluusi neeyamulyazaamaanya n'alengera omukka nga gufuumuuka n'agamba nti kubanga abantu mu nsi muno mubabanye babika ebyo. Ojja tiisatiisa omuntu bw'oti, oluusi akuyitako awo wamulyazaamaanya, bw'alaba bw'onyookeza omukka tegerekisi agambe nti la ilaha illallah, koze ntya kati ate nno ye akugendere mu ssabo erya ddala. Agaye nina kusala magezi, onaagwa eddalu nga bukyakola ki? Ate ye n'akulogera ebyaki? Kati ebintu bino eby'obusiraamu tebibeera mu bikolwa bya shiriki. Ntegerekisi ekisembayo
mu bintu ebireeta omuntu mu mbeera eyakaki budde bugamba butya ssaawa zibuze mmeka leero saagadde nnyo kulwawona basi nja kuba maliriza ebigambo ebisembayo mu nsonga ezireeta mu mbeera eyakanyigo ensonga ey'okumeka ey'omwenda tuli fena dumu udduafa ge maziga g'abanafu amaziga gaki g'abanafu amakulu okukaabya abanafu n'obaleeta amaziga abanafu be balo be bategeeza kadumaatul yatim ng'ezziga ly'omwana mulekwa akaaba ku lulu tegerekisi ezziga lya maama ng'alikaaba olw'omwana we olwa mutabani we muntu nno watuuka okutonyesesa maama we ezziga nga maama we atonyesa ezziga ku lulwo sisuubira nti osobola okuba n'emirembe mu nsi muno maama we n'atonyesa ezziga n'aga nti Sulaimaani kino kyonkoze osazeewo gwe ne mukyalawo mundage kino Allah gyali eryo ziga terisobola kukuleka mirembe addala abaana abawala bakaabiza nnyo bannyaabwe amaziga ate okusingako ku balenzi baana abawala bali mu nsi muno wakati waabwe n'abazadde tewali nkolagana muzadde agamba kino oyogera kiri agamba kiri oyogera kiri mukimanyi bulungi nti mulimu abaana abawala abajje ku bamaama baabwe bakitaabwe kyentegeeza maama n'abeera nga yafumbirwe ow'omusajja omuki omulala eryana ly'ekkulu ne ligenda mu bufumbo obwo ne libitabangula ne lyeddiza taata naye naawe gwe beddiza nkwewuunya amagezi ge ntegeerayo waliwo ebintu basiraamu ebyewuunyisa akali nga gujja owassa maama w'omwana ng'omwana akusendasenda ate ng'odda ku mwana kuba ekisookera ddala addukhulu ala al ummahat okubeera ne bamaama b'abaana kiba kifuuse haramu okubeera n'abaki n'abaana baabwe obugwenyufu obwo mwabujjawa nogwo omwana wa mukyala n'omwezza obwo bugwenyufu bwo bulaze wala naye amaziga ntegerekisi ezziga ly'omuntu alyazaamaanyizibwa bantu bajja mulaba ebintu naddala ebiri mu ggwanga mu nsi zaffe zino omuntu najja n'asengula ekyalo najja kiro neggureeda n'etandika lesitula kayumba kamu kyalo kiki abantu ne bakaaba abantu ne baziirana abantu ne basula ebweru ne babeera mu mbeera ey'akanyigo naye nga abakaabya abudu haji ne bwatabanga si musiraamu lwaki mukaabya abantu amaziga eduniya ogendagenda nayo ekyalo ekyo kyosenguddeko abantu amayumba gaabwe n'ogamenya kyonna bagenda kikuziikako olabyeyo omuntu gwe baziika ku poloti 5 nga kabuli bwe yenkana neziba fuuti 2 kwameka ekikukaabisa abantu amaziga kiki noleeta gureeda nosengula abantu abakyala abakadde abaana abato ne bubundabunda buli bweru wabula omugagga ali wali mu pajero binakanga balidde mu galubindi eza black wallahi okaabya abantu amaziga naye togenda kuva ku nsi nga tosasulidde ekyo ntegerekisi okukaabya abantu amaki amaziga oli n'akaaba abamu bakaaba nga bali mu makomera ebweru emabega w'emitayimbwa nga ggwe naye nga wamulangira bwereere misikini abuuza kye yakkola takiraba
bantu bakabizza nnyo abantu amaziga mu mbeera ezaki naye baganda bange okukaabya abantu amaziga. Muntu ayinza okuba takaabye maziga gano ga maaso naye ngaomutima gukola ki? Omutima gukaaba, asula teyeebase, maziga gakulukuta ku mutima. Naddala abafumba abali wano, kano ke kasemberayo ddala, mwewalire ddala okukaabya abakyala amaziga, oba omukyalo okukaabya omusajja amaki? Amaziga. Lwakuba amaziga g'abasajja gava wala, abasajja balwawo kaaba, naye bangi wano mbalaba mukulukuta amaziga ku mitima lwabaki? Lw'abakyala. Kyala akola ebintu wallahi ebiddiza ddala omusajja amabega, n'amujooga n'ayendera mu maka ge, n'amusiba abaana. Kyobola neewunyiza ekibasesa, ani gwe basiba abaana mu maka nekimusesa? Kyala n'akujooga mu maka go. Abamu abakyala ne bagoba n'abasajja mu maka gaabwe, omusajja n'asula ne mu muzigo, n'agenda mu bibiina bino ebirwanira eddembe ly'abakyala, FIDA, omusajja ne bamuteekako, ne bamugaa toddayo okusalimbiikira mu maka g'omukyala, mulekere eddembe lye n'abaki? Omusajja ennyumba n'atuuka kugitunulangako obutunuzi bw'aba ayitawo, naye nga maka ge yagavaamu, naye ng'omukyala ali muli akajjalaasi. Bangi abakaabya abasajja amaziga, abamu babasiba abaana batali baabwe, abamu bali mu makomera ku lwammwe. Nammwe abasajja obutakaabya abakyala maki? Maziga. Mukaabiza nnyo abaana abakyala amaziga. Bw'obanga owasanga tolina busobozi, teweepampaliganga kuwasa baana b'abantu, n'otuuka n'okulemererwa okuwa omukyala ekyokulya, n'omala wiiki tomuwadde wadde kyalya, lwozze oyagale weegatte naye, n'ojja n'omunaanaasi n'ekikomando nga kyomuleetera. Tusanga omusajja akutte ekikomando n'omunaanaasi, atwalira mukyala we amaze nakwesi, wallahi nga tamugulira mmere. Abo abakyala gye bali abakaaba ebyo. Lwaki mutuuka ku ddaala eryo erifaanaganako bwe riti? Tiisa omwana w'abandi mukwate mugende nti Haji nakola ensobi n'empakuka, saba muwala wono muzze miki? Naye lwaki omuleka mu nnyumba n'akaaba n'oddanga na munaanaasi na kikomando? Omusajja watuukira okuliisa omwana wa banne ekikomando, buba bulamu kyo, buba bumweyagaza oyo. Kale obeereko ng'okimuliisa nga yeeyagalidde, naye mu kumutulugunya. Ate abafaanana bwe batyo tebakwanye woowe, tebakwanye ki? Bakwana ab'ebbali ne babawa buli kimu, ne babaliisa chipusi, ebibumba, emmamba, naye ng'oweewaka ajja na kikomando n'omunaanaasi, wabula n'akajjalaata mu maka, Yasiini ajja awuubawuuba emikono, omujjudde ekikomando n'omunaanaasi, aleetera omwana w'abantu. Bwe ntegeeza Yasiini wadde soogedde linnya lyo, mba ntegeeza buli musajja yenna. Saagala ogende nti alayika ategeeza Yasiini, buli yenna ali ku ddaala eryo. Saba Allah atuwe okutegeera n'okuteeka mu nkola. Awo wenkomye wenja okutandikira kwe kuleeta ki? Amaziga eri abantu abanafu, eri abantu amaki? Atasobola kwerwanako miskiini, n'omukaabya amaziga. Bangi tukaaba lw'abantu. Kati mulowooza Haji Kyanjo okubeera mu bulamu obwakaaba kyamaziga, eyamukola ekyani? N'amukyusa olulimi n'abanga musajja wattu alinga ayeekaka, ogamba olulimi agenda kweruma, n'awangalira ku baatule nga pikipiki, naye nga yamutuusa ku ekyo muntu. Golowooza amaziga gakaaba paka Allah lwali mujja mu nsi, gwe yakimukola. Bw'oba kale gwe wamusooka mu ttaka, ku akhira ogenda kubeera mirembe? Amaziga ago omuntu ne bamuteeka mu baatule n'amuleeta ne kansa omubiri gwonna,
olowooza bwabeera mu bulumi obwajjukira ki? Ani mufa atalaba kyanjo ng'ayogera? Ani atalabye kimutuusibwako mu mbeera eno? Bantu bangi mutukaabizza amaziga, abamu mugezaako n'okuleeta embeera ey'okutega abantu obutwa. Kukaabya abantu maki? Mwewale okukaabya abantu amaki? Amaziga. Awo nja okutandikira omulundi ogujja. Saba Allah atuwe obulamu obulungi, atukuume, atuggyemu emitima emikyamu, atuwonye okukaabya bannaffe amaziga mulamu buno obwensi, atusinkanye mu jjana al-Firdaus, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Badde bange mulina ebibuuzo biweddewo? Ekisooka. Waalaikum salaam. Naam. Ndi musiraamu naye n'embizzi ndya. La mbuuziza kibuuzo toyomba buyombi kati kaakati ntegerekese ekyo tekikkirizibwa, ekyo tekikola ki? Tekikkirizibwa. Ebyo tujja kubyogerako mirundi zeewuunyisa, naye inshallah tujja kukinyonnyola ekyo. Naam, kyekisemba temulina bibuuzo. Mbali njagala mubuuze nnyo ebifa mu musomo. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ekisookera ddala omuntu bw'asonyiwa kyekisinga obuki, n'aba tasonyiye ku ekyo ekimukoleddwako talina muki. Neewuunya nnyo abantu abaga gundi n'ogaana okusonyiwa, ye ne yeerabira nti kye yakola kiki. Kusonyiwa bw'oba osonyiye ekyo ekisinga obulungi. Faman afa wa asla fa ajruhu ala Allah. Asonyiwa n'alongoosa, mpeera ze ziri eri Allah. Kuba waliwo omuntu ayinza okukola ekintu basiraamu nga kinene nga tosobola na kukyerabira, noonoonyawo okutandikira okumusonyiwa ne wakukola ki? Luga ya Rabbi nkole ntya kati ono musonyiwe ntya? Ntegerekese omuntu kaakati ng'oyo akwatidde omwana muto amusinze siriimu, talina na bulamu, talina na ssente zisobola muwa kumujjanjaba. Era waliwo okwosa jjo sajja yankubidde essimu, sigenda kwogera kitundu kuba we naayogera ekitundu waali mukyala we ayinza n'okuva gyali atuuke waali, naye omusajja mukyala we yagenda bweru, bano abagenda ku byeyo. Ntegerekese bamukwano nnyo nga bwolaba neiba bakolaganira waki? Abaana boono n'abeera ne muwala we n'agendako mu bassenga be. Kati omwala we yabadde akomawo ku kyala akyameka awaka abuuze ku baki? Ku baneiba. Omusajja ono bambi yakutte bukwasi mwana wa myaka 11 n'amuwa olubuto. Naye ng'omwana ayita ono gundi taata be bakuzizza ekiki? Ekyana akiwadde olubuto. Naye nga omusajja mwavu muzibu. Nkoze ntya? Nga neebuuzaako ngamba olubuto tulugjemu tululeke. Nemugaa nti mumuyite mu lukiiko mbeerewo, njagala omugamba ebigambo ebyo. Omusajja oyo bwe tujja osinzira okuzzaako ekikola ki? Naye ng'alina byakoze eki? Byawulidde. Akati weno n'otunulira omusajja akutte omwana wo muto amuwadde oluki? Amusiize n'essiriimu. Kati n'ogamba nsonyiwe ki ku byombi? Kukwata, kusiiga siriimu, musonyiwe ki? Akati oli naako n'agamba toyagala kusonyiwa. Ye lwaki teyasonyiye mwana wo oli n'atamukwata kumusiiga bulwadde?
ebintu ebimu mbanga mulabye omuntu ng'agee nti sijja kusonyiwa tomunenyanga osookanga ne weeteeka mu bigere bye peyini gyakola ki gyawulira kusonyiwa kyekisinga obulungi oli bw'aba asonyiye n'akisobola alhamdulillah niye oli bwe kiba kimulemye waliwo ate omuntu gwogaa nti sonyiwanga akaaba bukaabi maziga alaba peyini gyakola ki gyawuliramu kiringa ekigambo basiraamu simanyi gye mujja buvumu busigula baka abantu muno n'osimugulako omukyala aba tamwagala buli omugaa jangunze nja kukuwa buli kimu ako akasajja kooliko tekalina makulu kigambo ekyo kikolwa kya bujozi omuntu bw'atasobola kukola ki kwerabira kati waliwo ebintu byemutenenya nnyo bantu lwaki tasonyiwa kigambo omukyala nga kiruma olaba oba oyogereza bwogereza mukyala ng'omanyi nti gwojja omuwasa n'olaba mawejje nga yawangudde n'osigazaamu akakola ki naye ate bukyoli ajja mu makaago najjamu n'ayinaayina n'omukyala oluusi amukuyisaako amuvuga mu mmotoka n'ogayi bujozi bwa kika ki kino kale baali ninzeeko nenfa n'atwala namwandu naye nga nkyaliwo ebyo byonna bituka byamaki muziga bangi mbamanyi mutaaguddwa lw'ebyo akati bw'olabanga omuntu nga tasonyiye lekaga nti n'otasonyiwa busiraamu bugamba kusonyiwa sonyiwa asonyiwe gwe nga tewamusonyiwa butakola kikolwa ekyo waliwo ebintu basiraamu nga bizito nga binene muntu azze mu nyumba akulumbye akuttidde abaana bo ng'eraga sonyiwa sibagaye nti ebyo tebabisonyiwa buli omu alina omutima gwe ate n'ogwange sijja gwe bategeeza bwe gwenkana naye buli omu alina omuki mu kusonyiwa olaga nti aa empeera nzaagala naye njagala ndeppukeko naawe mu maaso gaani ga Allah ddala tutuukeko naawe mu maaso ga Allah ku kyewankola ntegerekisi kati ebyo byonna byonna bijja olw'obuzibu omuntu ayinza okuba wa luganda lwokojjaawo nga kyakoze kiki kinene olw'oluganda lwo nga kyakoze kinene bantu bakola ebintu basiraamu abantu nga binene n'anoonya waatandikira ne wabulwa ate mwe ababikoze muba bagumu mubeera awo nga temwefiirayo munna akaaba bw'apocca n'obulwadde bw'apocca na kiki ntegerekisi naye nga gwe amanyi oba nsonyiwa nsonyiwe ekigambo ekyo kigambo kinene kyembakuutira tuleme kukosa bantu teriyo kibi nga kukosa muki muntu ayinza obutakwerabira n'afa mu bulamu buno obwensi nga akaaba ggwe naga nti kale bino byonna okubituukako ebizibu byempiseemu mukyalo oyo oba musajja oyo tegerekisi mulimu oyo agamba muli namugaa nti ne bwe ndiba ndi mu ssanda siri kwerabira ku kyewankola naye kyeyamukola nno kyali kinene nga nakibanyumirizza wano abamu tuyinza n'okulemererwa okusaala kyali kiki kinene mayifu engeri gye tubeereeyo mu ofiisi zino eziyambayambako okwogerako n'abantu bantu bakuleetera ensonga nga naawe kuzitowedde oli naagikutuuzaako bw'ati n'osooka okutama wansi okumala eddakika 3 ng'onoonya ekyokukola wallahi ne kikubula ninaga seeka ejjambiya yino njirina mu kikapu n'agijjayo nanga kyonna kyoŋŋamba kuba ndaba yesu okumulaba ku nsi ndaba era ddala okiraba kiki n'owoyawoya n'oyogera n'osoma aya n'osoma hadisi musajja omukulu watuuka okukaabira awo okumala eddakika nga 3 omusajja omukulu kati kyembeegayiridde basiraamu tubeere mu duniya muno tuleme kukosa baki bantu balina ebiwundu byaffe naye nkwegayiridde nga bwe kisoboka toteeka bantu biwundu ku mitima
mukirize tukomaana obudde bugenzi mbadde saagadde kusukka nnyo wano tukeera kusomesa bayizi naye njagala kusembyayo bubaka buno nti njagala kwebaza basiraamu ekifo kyaffe kye tubadde tugula wali enamagome ekya Masjid Kuba eky'emiliyoni 7.5 alhamdulillah twakimazeeyo era ekyapa kituli muki mu ngalo obaali baagala okuzimba kyaki n'okuteekawo ebbaala kati ekifo ekyo kyabaki kyabasiraamu mbeebaza buli musiraamu yenna abadde alaba omulango ogwo n'asapootinga ekifo ekyo kati kiri mikono gy'abaki gy'abasiraamu era ekyapa jjo twakifunye njagala kwebaza ennyo buli yawaayo 10 miliyoni 7.5 zijja mu basiraamu si kyangu naye twebaza Allah kifo kyabuki kyabusiraamu wano njagala era okubatwalira omukisa okubagamba nti tuyambeko ku masjidi y'Ebukoma Nsimbi enzigi zaawedde kati ekisigadde kuba plasita nakubeera nga masjidi eyo ekola ki kyetaagisa seminti omusenyu enkokoto masjidi eyo erabike buki erabike bulungi saba Allah abasiime abagaziirize abaddizeewo buli yenna alina kyakola ki kyatoola naye nga mbadde nnyo bategeeza omulimu ogwo n'okubeebaza bw'ate mbadde saagadde nnyo ate tulabe butambi manyi omuntu abeera ku social media okwo naabanga amaze emyezi 4 taliiko ye waalabira akatambi aye n'ateekako 2 eyo chapter yakoze ki yaggwaddwawo ekinaaba kizzeeko nti kuzimbawo ekyo kinaaba kiki kirala naye ekikwagana ku kugula alhamdulillah ekifo kiri mu mikono gy'abaki y'abasiraamu saba Allah asiime akkirize namwe abazimbire ennyumba za mujjana abawemu ekisinga obulungi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh